Wanga cho tufubasi na sundi lero nalya Christmas kuba mbadde mulwadde nga nkuposha. Nakati na nyambe ino Christmas njitusa ku ntikko. Dada bwe najjira mbinigina byange nga byendi mukati. Temungobere ku mulyango temuntuuze mabega omukisa tegumpiteko ne mugwa abalala bambadde obulungi. Omusumba waffe abatumidde nnyo era akwataganye n'omwami Labongo Charity Foundation. Wano waliwo ekyoto kyaffe tusabirawo. Amina. So n'abatumira nnyo ku lunaku luno olw'amazaalibwa. Amina. Bwe nkubuuza ekigambo amazaalibwa kitegeeza ki? Amina. Abalala amazima tetumanyi amazaalibwa kikola ki? Kitegeeza kife tumanyi Christmas. Tumanyi ki? Christmas kye kiki? Lwaki tukunganidde wano luno lunaku Christmas tululire wano? Amina. Christmas yaffe teri mu maka gaffe, teri walala wona, teri mu kanisa munda. Christmas yaffe ye community. Christmas yaffe yeki? Lwokuba leero omuntu gwe tujaguza yazaalibwa ku lw'obulamu bwo. Amina. Ate kati bw'oba tosobodde kujja mu church osobola kumujjawa. Amina. Ekitegeeza tuli wano okubategeeza nti Christmas si lunaku lunaku. Amina. Naye waliwo omuntu ayazaalibwa ku lw'obulamu bwo. Waliwo omuntu ayazaalibwa nti lw'okuba yali n'ekigendererwa. Amina. Ekigendererwa kyaki? Ekigendererwa ky'okukola ki? Kya bulamu bwo, kya kulokola. Amina. Ffe tetufuddeyo wawooli, tetufuddeyo kiki kyofaanana kati. Amina. Lw'okuba tukimanyi waliwo akwagala, waliwo ayazaalibwa olunaku luno ku lulwo. Amina. Amina. Ani akikkiriza nti waliwo omuntu ayazaalibwa ku lw'olunaku luno ku lw'obulamu bwo? Amina. Kyoba olaba naffe tukwagala nnyo okuba nga tusobodde okukola ki? Okunoonya wonna wooli okubeerawo naffe olunaku luno. Amina. Oyina kubanga omanyi lwaki wazaalibwa. Ow'omukwano tosobola kuzaalibwa just. Amina. Omuntu ono gwe tucelebratinga leero yazaalibwa ayina lwaki yali ayina ekigendererwa. Amina. Naawe oyina kubanga oyina ekigendererwa lwaki wakola ki? Wazaalibwa. Amina. Si bulamu just kubeeraawo naye waliwo ensonga lwaki twazaalibwa. Ate ensonga eyo twagala gituukiriza. Twagala gikola ki? Twagala gikola ki? Yes. Omuntu ono ayazaalibwa yatwala obuwombeefu bungi okukola ki? Okulaba nti azaaliddwa. Lw'okuba yatunula tumanyi nti yali Katonda. Amina. Naye yatunula nti agenda kufa. Waliwo olunaku lwagenda okukola ki? Okufa. Naye n'aguma n'agamba kankole ki? Kanzaalibwe. Amina. Era nga yazaalibwa akimanyi olunaku olwo lugenda kutuuka bamukole ki? Bamukomerere. Ekyo kitwala buwombeefu. Kitwala ki? Kitwala ki? Obwetuwaze obw'amaanyi okuba nga asobola kukkiriza n'azaalibwa olunaku lwa leero. Amanyago Shafiki. Obulumi bukutta Shafiki wabaaki? Ekigere. Masanyalaze gankuba. Gakuba gakyawali obalampa mu kigo amasanyalaze? Nimba yali eyidde nga tulina otaasa ebintu by'omusajja. Kati mu kujjawo kabada neesigama ku soketi. Ate nga ekyali kikuta ennyumba okujja gali masanyalaze. Neesigama ku soketi bwe nti negampitamu. Neesigamiza kabina negafulumiramu wano. Kigere kivunda kiggwa. Wafunye ku bujjanjabi? Tonnafuna mpeke n'emu. Kigere kiggwa. Ngulako payinikira. Nedda nefugenda mu ddwaliro. Kakati ngenda kuwa ssente ogende mu ddwaliro. Tugenda va wano nga sijazi kuwagenda nazo ku street. Naye ngenda va wano nga nkututte mu ddwaliro wali nkuwa amakerenda ogenda gonaagamira. Amakenda tewayi buzibu. Kikutujja. Ofunye kamere. Kamere ndidde. Bakwongere. Okuse. Eka naawe. Nze kuse. Okuse. Onywedde ku soda.
wewa mbane sabo nebaliza ku bantu abatusobeseza olunaku luno duteekateeka nebaza bonna batubedde olunaku lwa leero kubanga kyo kituufu basiina ssuubi nti leero nalya Christmas kuba mbadde mulwadde nga ndi mukupoosha nakatuna nyamba ino Christmas njitusa ku ntikko waawo mbadde nsaba obulamu bwo obumwe Mukama naawe akozesa ebinene iki Mukama bwomuwa obulamu buli kimu kisoboka obulamu yeera mumuwa naye baaba yasiti mbeera yekuleetera okudda mu kibiina nga so kituufu katonda tumwagala sigala ng'osaba naye yasiti mbeera so enjala ekuluma tekigaana egamba nti sente z'omusajja ziri wali eri ate ze enjala ennuma nekoyanga nti azireka so ekikubbisa njala na mbeera yennyini mbeera weewaawo olunaku luno ku saidi yange si Christmas yokka olunaku luno ku saidi yange si kuzaalibwa kwa Katonda waffe omwana kwokka wabula nno ku saidi yange buwanguzi ebbanga ddene twatandika obuweereza buno kati bugenda mu myaka 2 kakyanga tufuna certificate yaabwo okutukkiriza mu butongole obukola myaka 2 nwanye n'amakyaki okugalaga nti bannange nedda kyekiseera kyaki zisitukekokko zive mu bizimbe bye ziwa ekitiibwa zikekokko mu bantu zijjekokko mu bifo bino oba ebifo ebiriŋŋanga bino omuli bannaffe abastrugglinga spiritually ne physically bababumburireko ku luno nga tebabayise mu kyaki naye nga kyaki efulumyeko kwokoko ekyo ekizimbe baana bakatonda nziwadde nzikiriza nti kyaki esinga obunene eri mu mibiri gyaffe era wadde nzikiriza nti yeekaala ezisinga obugumu era ezisinga obunene gye mibiri gyaffe bannanga abalala bakyesamba bo bagamba nti jangu mu kyaki tukuyambe jangu mu kyaki tukubuddeebudde nzize ngezaako okutuukirira abasumba ab'enjawulo naye ng'ate bannaffe abamu I'm sorry to say this naye nga bafuuka ba celebrities ekitenkanika bava mu buweereza ne bafuuka bannantameggwa mu nnyumba zaabwe bo ze bayita eza Mukama nti protocol okwematira okutunuulira buli abasemberedde ng'ayina kyabanyumiza ekibajja mu ntebe zaabwe nga omulombi masiikiini ebyo nno byammalamu amaanyi kwe kusalawo nti nedda kankole obuweereza bwange paka Katonda bw'alyanukula essaala zange nali ndi awo eneegattibwako mukadde wange ono mbyenzikiriza nabako ne byannyinnyonnyola saasoka bipiikinga kuba nali mbirabye bingi naye bwe tuzze tutambula ndoza ze zimu ku mpagi ezinkuumidde mu kukkiriza omwaka guno ndabyeko nga bikolwa ndabyeko nga biba era nga byogerwa ngera biteeka mu nkola. This is a surprise. For the first time nfunye church finances ezimu ku nteekateeka z'olunaku luno. Church eno nene kitenkanika mu maaso gange era ne ku mutima gwange. Nali sikisuubira nti ffe abavubuka be banyoomanga, nali sikisuubira nti ffe abantu be balabanga abatasobola, era nali sikisuubira nti abantu be balabanga abavubuka ennyo. Waliyo institution ennene nga bagiyita church esobola okuvaayo neraba omulamwa n'ensa mu ebyo tuweereza ensi yaffe. Church yampadde bbaasa ya mitwalo 3. Church negenda mu maaso n'okutuwa obutebe bwe tukozesezza bwonna, era negenda mu maaso n'obublessing olunaku lwaffe ng'eyita mu ssaala. Ekyo kiba kisinze buli kimu. Church gye njogerako bagita Katalaso Ministries eri Makindye muno. Saagala kugyogerako nnyo, omuzino njagala ngusembereze mukadde wange mbyenzikiriza agyogereko, akubirize n'abantu abali eyo okwongera okukolera ddala Katalaso kyekoze, era akubirize n'abantu abali eyo okugikyalira, kubanga nze nzikiriza nti bwe bayawonya ebiwundu ebyali ku mutima gwange ebyali byekuusa ku nzikiriza z'abannaffe abamu ne church, naawe asobola okikkolera. Weewaawo gye baleko mami. Kale sebo nawe gye bale. Obulamu.
bulungi sebo. Abantu badde basuubira okujjawo wano omukyala ow'emyaka ng'ekinaana plus naye oli mwana muto. Engeri gy'oyimirira mu bintu ebimu nange neewuunyisa. Kiki ekikuwaliriza obulamu bw'okubuwa Katonda n'okubuwa obuweereza buno? Nga ndaba kiraabu ziwooma nnyo okusinga kyaki. Kyaki bwe bulamu bwange. Ne mu kiraabu naliyoko naye tewaliyo bulamu bunyuma nga ng'obw'omukyaki obanga oli mu Yesu. Amazima tetwazaalibwa nga tuli batukuvu. Byonna abantu bonna bye beyitamu naffe ffenna twabiyitamu. Naye nga tetwafunayo mirembe. Emirembe twagifuna mu kanisa. Yes. Gwe era omu eyateekateeka olunaku lwaffe olw'okuna olw'okusaba. Olunaku lwaffe olw'okuna terwaliwo wano. Naye nali ndi awo ne mujja ne munkyalirako mu bwetoowaze obuyitirivu ne musuggestinga. Twali tutagana nnyo mu byenzikiriza paka bwe mwatugamba nti nedda buli lwakuna lufuuke nga lunaku lwakusaba mu foundation muno. Era nga tuyita mu connect group yaffe gye mwatuwa wano ku foundation gye bayita Shakaina. Gw'omu yawomba omutwe mu ekyo ekintu. Tewakoma ku ekyo njogera nogaa nti nedda ne ku Christmas kuno nze nalabye oyina entegeka, foundation eyina entegeka, naffe church tulina okuyimirira. Lwaki tewambuuza oba lwaki tewampaliriza kuleeta abantu bano ku church nogaa nti nedda ku luno church kerumbe wano? Tageti yeriwa. Mukama yeebazibwe. So ntwala omukisa guno okusooka okubeeyanjulira. Amanya bampita Kizairwe Favor Anet. Nyanjula n'ekkanisa yange mwetuviira Katalaso Ministries. Katalaso nga bulijjo kigambo kya Luyonan ekitegeeza okutabaganya. Yes, so mbakulisa olunaku luno olw'amazaalibwa amalungi. Kuffe amazaalibwa kintu kya mugaso nnyo. Amiina. So nviiridde mu kanisa esumbibwa omusumba waffe ayitibwa Apostle Above Joseph. Apostle Above Joseph erinnya erinyumira nnyo. Tugende ma. Amiina. Oyo ye taata waffe mwagala nnyo era ddadi nkutumidde nnyo nkukulisa olunaku luno. Ate nkwebaza ku mpewo nga siswala okuba nga osobola okutuwa omukisa guno okuba nga naffe waliwo kyosobola okututuma mu community ng'otwesize ne tubaako kye tukola. Yes, so nkwebaza nnyo. Mukama akuwa omukisa. Ombuuziza olunaku lw'okuna. Olunaku lw'okuna ku kanisa yaffe tulinayo omusumba waffe taata waffe yatuwa olunaku olw'okuna okugendanga mu community ne tuzimba community. Obuweereza tebuli mu kizimbe. Obuweereza nga obwaffe buyimiridde ku kutabaganya. Tetutabaganya bantu mu kizimbe wokka. Abantu tubatabaganyanga mu community. Obuweereza bwaffe buli mu community. Tebuli mu kizimbe. Mu kizimbe it is just an addition. Naye what adds on the church, the community. So obuweereza bwaffe buli mu community. Ne Yesu yennyini teyazimba ku kizimbe. Obuweereza bwe bwali buliwa mu kutabaganya in community. So taata waffe n'avaayo n'ateekawo ekintu kye tuyisa connect group, abalala bakiyita home cells. Ffe nga ffe Katalaso Ministries, it is a connect group where we connect, where we know each other, where we know the people. Yes, so netulutongoza nakwe tukwebaza olunaku lwa leero okubanga kumpi tuwezeza omwaka naawe mu kifo kino. Tukwebaza, webala okutuwa olukusa, webala okutuwa obusobozi obw'okusobola okubanga tusobola kunganira mu kifo kino. Omwaka gugenda kuwera singa nabanga batandise gula oba binyuma bunyumi. Gugenda kuwera nga tuli mu kifo kino. Ate teguwera buwera naye nga tulabyeko ebibala ebiguzaddemu. So olunaku luno njagala kulwogerako bwe nti
olunaku luno olw'amazaalibwa olina kwebuuza lwaki wazaalibwa. Amiina. Okuzaalibwa kye kiki? Bantu bangi olunaku luno olw'amazaalibwa balutegeseemu ebintu bingi. Amiina. They have their families nga bali mu kubudaabuda family zaabwe, abalala bagenzeko out, abalala bategese to have much sex today, abalala bategese okunywa nnyo ne batamiira ku lunaku olw'amazaalibwa nga luno. Naye amazaalibwa kye kiki? Amazaalibwa ffe tugawa nga Katalaso Ministries ekitiibwa ky'amaanyi lw'okuba tu celebratinga olunaku Yesu lwe yazaalibwa lwe lunaku obuweereza bw'obulokozi bwe bwakola ki? Bwe bwazaalibwa. So bw'oba ng'oli mulokole, this is your birthday. You should celebrate this day with humility. Nga kyabuwombeefu nnyo lw'okuba olunaku luno Yesu yalaba wajjajja nga tanalaba kintu kyonna, yalaba ng'agenda kuzaalibwa era afe. Naye teyasaza mu pulaani ze era yasigala ng'akola ki? Agamba no, let me go. Yajja nga alina purpose. Ekitegeeza olunaku luno si lunaku luno lwokka. Omuntu yenna azaaliddwa olina kumanya nti nazaalibwa olw'ekigendererwa. Olw'ekigendererwa. Kigendererwa ki? Kigendererwa ki ekyakuzaaza ku nsi kuno? So buli muntu yenna alina purpose ku nsi kuno. Purpose si ya kuzaala, purpose si ya kukola ki, purpose si ya kulya kunywa, purpose si ya kuwasa. Purpose, waliwo purpose gye wazaalibwa eri munda mu ggwe. Nebaza Katonda lw'okuba essaawa zino gwe watuukiriza purpose. Waliwo purpose lwaki wazaalibwa eri mu bulamu bwo, eri mu mubiri gwo, etambula, erabikako ate erabiseeko olunaku lwa leero. Naffe nga Katalaso Ministries, that is our purpose. Community is our purpose. Everything for us, it is community. So twebaza Katonda leero ekibadde wano ekyo kyennyini kye tuteekeddwa okukola ki? Okukola. Ky'oba olaba era muzeeyi bwe namutuukirira ayatuwa olukusa okubeera mu kifo kino teyasibamu, teyambuuza bibuuzo olw'okuba akimanyi bwe buweereza bwe yakola ki? Bwe yatutuma okukola ki? Okukola. Era once again I celebrate him because he's a good father. He's not selfish. Yandibadde tatulaga n'atugamba na yandibadde yeraliikirira nti twandigenzeyo ne tusanga ekibinja nga kino ne tutandikayo amachachi. Naye he's not selfish. Amanyi kiki kyali era n'abaatuma naffe atwesiga. Amen. Njijukidde dda bwe nali ndi ku kkubo okwo ensi bwe yankwata ngamba osanga we naatuuka mu chachi naawona. Omuntu abeera ku kkuba batanaaba, abalabika bubi, abaawunya bubi, era ddala ensi y'omubiri eba yamufunze ekitenkanika. Bwe natuuka ku miryango gya chachi, Asha bwe nasanga ku chachi nangoba. Naye okwekyawa okutuuka ku level ejja ku chachi, ejja mu chachi, nali nkooye mwenge, nkooye obubbi, nkooye okulwana, ettamiiro, ery'ekika kyonna. Kale tujja kitereeza. Bwe natuuka ku climax ne ngamba ndowooza bwe nagenda n'ensabako ebibuuzo byonna bye nina ku mutima binaddibwamu, omutima gunaaweweera. Bwe nali ntuuka ku mulyango bwe nti Asha nangoba nangamba ggwe mu kyaki temubamu bantu baddugalanga ggwe. Genda. Ekyo nno kyankuba wala, kyanyeenya nnyo okukkiriza kwange. Lwaki ndeesa akaboozi ako? Mbadde njagala nkanyumize abantu abakawulira for the first time bakimanye nti waliwo akaseera okukkiriza we kunyeenyezebwa. Naye nze okukkiriza kwange bwe kwashekeningibwa nakyawa chachi ne Katonda. Namala kukula nintegeera nti nedda Sitaani naye tatudde ayitira ddala mu bantu abo betwesiga otutamya Katonda kuba naye mugezi. Ekigendererwa kye kyakuwamba myoyo kugijja mu bwakabaka bwa kitaffe.
ate ekigendererwa kyaffe kyakuzza myoyo mu nnyumba ya kitaffe. So kati sitaani ayita buli wamu ne bwe tutasuubira okumenyaamenya yeekaala eyo. Bwentyo nno bwe nadda ku kyaki bwe nali nkyalina ebibuuzo bingi bwe nabasinkanira. Kitegeeza ki nti nze bwe nabafuna nawe weera era ebibuuzo bingi byali byaddibwamu dda naye byanywezebwa. So nebaza Katalaso, nebaza Apostle Above Joseph olw'okutukkiririzamu n'okkiririza mu bavubuka. Abantu abasinga tebakkiririza mu bavubuka, bagamba oyo ssente bwanalya ssente oba muyaaye. Nze kyaki okusituka ng'eyitamu gwe mukadde wange nega nti contribution yaffe nga kyaki yeeno omwaka guno naguwangudde nawangudde. Nalabye nga bwe kibanga ddala kyaki esobola tulabamu ensa etegeeza luutu kwe tuli tulina ginyweza bunyweza na kusaba kisa kiri Pawulo kye yasaba paka bwe yatambula olugendo lwe n'alumalako. So nebaliza pastor mu gavumenti mwagala nnyo n'akakiiko ka kyaki n'endiga zonna nsaba ozinneebalize beebale kubanga kyemmanyi ssente ezo papa ze yatotte kyabadde kimu kya 10 kyeyatoddeko naga nti nedda tetujja kwezibika bisawo nga bannaffe abantu abalala batunulira ebisawo ebyo. Nagamba nti nedda muganda wange mwannyinaze kino kituufu. Tuli mu nsi omuli bapasita abamanyi ebizibu by'abantu obulungi naye nga bambala gaalubindi ne bagiziyitamu endiga paka ku katuuti. Bwe bamala okukola ekitinga ekimu eky'ekkumi era ne baddamu ne bambala gaalubindi ne baziyitamu paka mu mmotoka zaabwe ne bwe zikaaba tebatunula mabega. Kale oli bw'avaayo n'agala okukwatirako era gamba kakati nze nfuniramu wanga kyaki njagala abo abantu aba bakuŋŋaanya awo bajje mu kyaki olwo nga baze ekimu eky'ekkumi n'ebirala. Naye neewunyiza Apostle okusitukiramu n'agamba nti nedda tekiri ku bisenge bino bye twazimba era okizeemu mu ngeri ey'ettendo nti Katalaso efa nnyo ku community okuzimba omusingi n'okukyusa abantu baayo okusinga okubiibita oguzimbe ogusobola n'okusuulibwa mu Ssenkya. Kale nno kinkoze bulungi nnyo. Mbadde nsaba abantu abali eyo bandyagadde kujoyininga kyaki batya abamu bagamba balaka ku kyaki abajjayo b'amataayi kuba byafuuka by'abamataayi. Bwe bajja mu kyaki ezimu entebe ez'okumwanjo ziba zaabwe. Kati bangi bye babikoze ne bagamba nti nedda n'abo wadde bali awo naye era bakikola. Badde nsabo bakakase kyekiba mu kyaki yaffe era ddala oba wene enamba y'essimu. Waliwo agamba nti banne singa nze nfuna ennamba ate nsobola okukubira ku mukadde waffe Feva nansabirangako naye nkooye. Waliwo n'abali emitalo w'amayanja. Mbadde first of all mbadde njagala bakakase ddala bwe najjira mu binigina byange nga byendi mukati temungobere ku mulyango temuntuuze mabega omukisa tegumpiteko ne mugwa abalala abambadde obulungi. Obuziza bulungi sebo ngenda Katalaso nga Apostle Joseph Above omuntu omwetuwaze ate nga muto asumba ffe tuyinza kuba nga tumusingako n'emyaka naye nga tuwulira emirembe okumuyita taata. Taata abudda taata tagobera wabweru taata tasooka kulaba nga ono namufunamu ki. Taata azimba kulaba nga omuntu ono aba ali mu birugabire njagala musumbe okumala omwezi gumu ng'ayambala engatto. Tekakunnimba naawe weyambala ku rugabire gwe ku bindigatto yambalako kubiganyuliramu nedda naawe tekisoboka. Kisobokera ddala taata ku kyalo kino wooli waliwo abandabako naye nze taata owange yanfudde kiki kyendi. Katalaso Ministries yenfudde kiki kyendi. Ekitegeeza bajjenga bwe bali tebalituula mabega nedda taata bawe namba y'essimu. Ekirala kyenjagala okubanjulira bwe twajja wano twajjanga tuli connect group naye kati twala omukisa guno okubanjulira nga mu connect group yaffe with the Labong Foundation tulinamu obuweereza obw'okulabira ddala nti tukwata ku mitima gy'abaana b'abantu omuntu ali wansi
tetukoma bukomi okusaba naye twagala okulaba okuyayana kwaffe nga omuntu owa wansi nga avudde yafuuse ettendo ng'enkya alina obujulizi obukwatibwako so tuyinamu kye tutandiseewo as Shakaina 2 and as Shakaina 2 Connect Group and with the Labongo Foundation. So tuyinamu ekibinja ky'abakyala buli ayagala yenna okutwegattako okuyamba n'okulaba nga asitudde omukyala n'abaana n'omuntu yenna nga asobola okweyagala mu bulamu asobola okutwegattako oba asobola okutunoonyako ku mikutu gyaffe. Mami Sokojje omukulembeze nsonyiwa okuyita nga sifukamidde naye. Oh, thank you. Kakati jangu wano weewaawo omukadde wange obadde ayogera ku kibiina nenjagala mpitire ddala mikwano gyaffe gino be bamu ku bamaama baffe abajja wano ku Labongo Charity Foundation era abayita mu Shakaina special Thursday yaffe bali be yakwata naye tusembereza ekibiina kino era tusinzidde kuba n'okukifoominga. Batenyanga tukiwe time lwakuba mbadde njagalira ndaga abantu nti ekibiina kino de kyekizisitinga abantu mwebali. Mami gye baleko kale sebo nayo gye mu kibiina kyaffe ate tunakiwalinnya kale mu kibiina kye tugenda okubatiza erinnya okolangana muwandiisi kolanga muwandiisi gye baleko nyabo sebo nawe gye baleko enkofiira lwaki ate yange mu kibiina kyaffe okolangana kolanga n'abakyala ebisanja bimeka ndowooza ebisanja osubira kukifuga nga ebisanja bimeka nga 6 tolemereko ne tukujjako obujja nze siremerako ntamangu amanya nze namwonge Aisha amanyago naye bare Judith weewaawo ndowooza ettaka gimu kyekiseera ensigo ezisimbiddwako zigimuke nga Mukama ye mubeezi waffe tugenda bituukiriza era nga tukyalina abantu abalungi nga Apostle Joseph Abava erinnya linnyumira oba nange ndieyite tube nga tuli babiri era bw'obeera mutabani wo embwa ezaalambwa weewaawo mbadde nsaba abantu basomere ku namba zaffe ez'essimu abandyagadde okujoyininga church mbamanye enamba z'essimu abaagala okujoyininga church tuli kumpi nnyo. Fete omusumba waffe takola bino nti ayise abantu muleete ensigo muleete emitwalo manye mekanzi gye mbasabire. Waliwo yayima ati omukisa gw'olwo nagusubya sayina kasente gwansuba omukisa gw'olwo gwali gwakya 10 ze nalinamu 2 gwansuba ekiriyo. But for us we don't entertain such things. Okay, number is location. So location tusangibwa ku Kasawe Kamesi ekizimba ojja kukiraba waggulu ku court bw'otuuka ku court ojja nga ajja ku luwafu then ojja kulaba church eri kukubawo wennyini era nga nungi nnyo. We are international. Matiribona. Wow. Yes. Njagadde nnyo agamba international. Yeah. Engeri gyokanjogereddemu ningamba weewaawo. Mnyanyiriza abantu bonna 31st. Tugenda kubeera ku Katalaso Hall. Wennyini mwena mbaaniriza okubeera nga tusobola okukomandinga omwaka. Tulinayo ekintu kye bayita commanding the year. Gulagire. Tugenda kulagira. Tugenda gukomandinga. Tujja kugusaba. We are just commanding it. Yes. Tuginako obuyinza. Yes. Nja kugira mugalubindi zange ne swaga. Yangwingire na swaga nga ngulagira. Yes. So we are going to command the year. It is called a command night. 31st. Tutandika sawa 12 zennyini. Mpaka tuyingidde omwaka. Tugenda kubeera n'abaweereza ab'amaanyi. Tugenda kutendereza, tugenda kusinza Katonda. Mwana Katonda ali eyo nze nzikiriza nti guno omulembe gwaffe ffe basamwiri w'omulembe guno. Nze nzikiriza nti gwe samwiri w'omulembe guno. Nze nzikiriza nti ffe bajeremya b'omulembe guno. Era nze nzikiriza
kati ffe basulumani b'omulembe guno basolomon b'omulembe guno kulaba Omukyate Foundation w'obadde mwebale nnyo weewaawo.